Omugenzi gy'asangibwamu nga yasuulibwa mu kkubo wano nga n'omwana we ali awo naye ng'alaga baamufumise wano mu bulago ne bamufumita wano mu kifuba eno ku mugongo naye ng'ali mu nayiti ye. Kye kifaananyi kye nnyinza okusiigira engeri omugenzi gy'abaddemu. Omwana abadde alajja naye ng'agamba maama we, maama zuukuka, maama situka, naye ng'ali awo ewali mayiti. Kye kifaananyi ekyo omugenzi ky'abaddemu. W'abadde akolera ng'era w'asula. Ekitundu kino obumenyi bw'amateeka bususse nnyo kiseera kino era kituleetedde okweraliikirira nga ffe abakola ekiro kuba tukola tunyuka obudde bugenderedde essaawa 5 katufunye ekikangabwa ky'amaanyi era tulina entiisa kuba obutemu bungi mu kitundu kino biseera bino. Kitumanyi tuyinza kikola tutya naye nga n'ateeberezebwa okuba nga yadde mu kikolwa ekyo adduse talabikako. Tusaba gavumenti oba ekitongole ekinoonyereza kitongere ku security mu kitundu kino kuba obutemu bungi era bususse. Nze mwami Sali Charles ndi mutuuze kuno ate ndi mukubiza abakusaayo ku kanisa. Twafunye ekikangabwa ekya mutuuze munaffe eyajja n'atusenga mu bbanga si ddene era ng'abadde ayitibwa Mama Daisy ng'alina abaana be 2 naye kye tubuuseeko okumusiŋŋaana ku makya ga leero nga yattiddwa ateeberezebwa okuba omuvubuka abadde asula amanju w'ekizimbe nga basula ku kizimbe kye kimu. Omuvubuka abadde lasita tetumanyi mannya naye nga yasula mu manju. Omukyalo ono yajja n'akola kuno ka bizinesi kaake ebbaala wabadde abeera n'abaana be naye lasita gye yava tetwamutegeera bulungi naye abadde asula ku kizimbe kye kimu. Kisuubiza okuba nti abadde muganzi we kati ndoza baafunyemu olusolya obutakkaanya ne balawanagana n'amaliriza nga atemudde mutuuze munaffe yabadde yakatusenga ebbanga etali naye era mu kujja kuno teyava wala, yava wali ku mayiro 19 n'ajja n'atusenga wano. Mwami gali wange oyo n'amusenza ku kizimbe okwo naye kyannaku okubeera nti kati yatemuddwa era mugenzi. Naye tutuukidde wano nga poliisi etuuse nenoonyereza buli kimu era omulambo bagututte e Mulago. Ange nze Duwaru Kevin abangi bamanyi Mama Kooti tuzukuse essaawa 8 ekiro ng'awoza akawera 8 twasanze omwana ye yakaabye n'enfuluma n'ensanga omwana ng'akaaba. Mbadde sinatuuka ku miryango gye n'ensanga n'ennengera omukyala ng'agudde mu mabbali ye neighbour wange era nze mukyala Landiroodi. Awo nekuba enduulu baneighbour balala ne bavaayo ne tukubira defense n'ajja n'abantu abalala ne bajja ne tukubira ne poliisi n'ejja naye mu kunoonyereza tuyina neighbour omulala era manju twasanze naye ewuwe waggule nga taliyo abadde mulenzi atebereza nti abadde muganzi we twasanze taliyo. Twatuuse mu nnyumba ya mukyala oyo afudde twalooza nti oba ababbi naye poliisi kukebera ebintu kunoonyereza yasanze tebakoze yasanze tebalina kye batutte ssente nga bazireseewo simu ng'esigadde awo ku akawunta kubanga abadde ayina bizinesi ye bwa bbaala. Twasanze TV nga gyeri ne ufa ye nga gyeri buli kimu nga gyeri tebalina kye baatutte naye mu luvannyuma lw'ebyo tubadde tetunamanya nti mutemu oba alazewa oba agenzewa. Luvannyuma poliisi eze n'etwala omulambo bwe ntyo tukyali mu mbeera awo nze nsigadde nze Duwaru Kevin. Nze Katerega Fred nga twafunye okututegeezaako ng'omutuuze waffe ow'Ebbajjo Lumansi nga bafunye ekikangabwa naffe ne tukubira poliisi ey'Ebbombo ekivunaanyizibwako wano mu kitundu kyaffe eky'Ebbajjo Lumansi.
naffe twagenza okutuukawo nga tulaba omutuuze waffe bamusaze obulago. Twagenza okutuukawo abatuuze batugamba nti eyakoze ekikangabwa ekyo abiika yamaze n'adduka. Naye twagenza okuyazayazaamu awo mu nju, sente yazirese, essimu nga zonna weebiri, talina n'ekimu kye yakutteko. Ewa abakyala oluusi tunyuma babba baffe kubanga wabaddewo ensintano okuva mabega wakati we ne bbaawe n'oyo omulenzi, naye nga bbaawe yali ayagala addeyo babeere bonna, omukyala yagaana. Naye singa teyagaana bino byonna tebyandibaddewo. Nze mbadde ngamba nti abaami baffe abaatuggyayo nga batumanyi okuva ewaffe twandyesiga, tulekeraawo okwesiga abasajja abalala be tusanga mu kkubo.